been a very long journey, let us gather as one. Tujaguze, musisinkano sanyusa, sanyusa. Chibonamu, nantala bikalabika yisisinkano, mumwako omulungi gumu, mukino Kingdom Media yayiya malandaku, enaku esigadde ntono ddala, Uganda efune ku ssanyu, musisinkano sanyusanyu. Yo, Juni nga 15, Ramkaga snara rakutano, when you coming to leka yabe mikwano, fena tugenda musisinkano. Juni nga 15, Ramkaga snara rakutano, when you coming to leka yabe mikwano, tugende musisinkano sanyusa. 1 up to 10 now, it's been a very long journey, come on please. Tujaguze, musisinkano sanyusa. If I count from 1 up to 10 now, it's been a very long journey, let us gather as one. Tujaguze, musisinkano sanyusa. Chanu, ekisinkano guno Burundi, mpita be bulene bwe yabelwana ne Burundi, tukuguno Burundi, ne bwobera muyindi. Chanu. Ensisinkano sanyusa, jangu tunakusanyusa, sanyu nobulwa wose. Nanti sanyu, musisinkano sanyusa. Owe Kampala ne Wakisoto subwa kuluno, Kyatondo Buddu Busiro namwe abalyanaka besingo ne buwekula kye babanyumiza. Sanyusa. Tekisosola myaka baana n'abavubuka nafe abakulu n'abakadde kitukwatako nanti ensisinkano sanyusa gyenjogerako sanyusa. I count from 1 up to 10 now, it's been a very long journey, come on please. Tujaguze, musisinkano sanyusa. If I count from 1 up to 10 now, it's been a very long journey, let us gather as one. Tujaguze, musisinkano sanyusa. Uganda tusima Kiganda, Bishop Kiganda wa Pastor Cindy, bakola bulungi okutandika Kingdom Media KTV yo wakabaka. Sitoma sima Kingdom Media byakola, radio y'abakrista yesingo kutukerie wala, daire ulizibwa baje, Kingdom chena musatu esingo bakiria. Kingdom Media ya wamba. From 1 up to 10 now, it's been a very long journey, come on please. Tujaguze, musisinkano sanyusa. If I count from 1 up to 10 now, it's been a very long journey, let us gather as one. Tujaguze, musisinkano sanyusa. Hello. If I count. Banet sanso baraba. Mwebale kubatu tukyaliddeko. Mwebale kufaanana bulungi. Ani dawano. Anti King. Bane munirira. Ani dawano. Wengere yeri ani dawano. Yebo beba. Wo ani. Abana naka. Wanje wamma. Bano beba ani de katandikire wali. Bakwitani. Wamompi kwa mwana omutoto kyali wano. Omulabi waffe omulungi owakapyaki. I'm Ann. Yogere erinnya lyo. Nze Ann. Hope. Biawa. Program ki? Okola ki ku KTV? Program Street Smart. Ne Soul Sunday. Mbadde manyi program essanyu mu ttumbi. Alina gy'ayagala okwogera essanyu ly'abato. Okay. Abalabi bakapyaki KTV. Tuli KTV. Yes. Tulina ensisinkano eri mu ddiro ngera twesunze okubalaba amanya nze Jacqueline Twesige mu program singa obadde gwe. Mirimu ki emirala KTV? KTV nkola ku reception, at the same time nembera assistant accountant. Kakati mama labayo ono omukyala wabadde ajja mbadde mayana ajja ne mukulu ssente za Kajobi ye mumulabyeko omuleseewa ajjudde ava kulya abantu bamwetya olina okujja ne mukulu ssente za Kajobi njagala onyimbira akantu ako akasooka ako ifatanta nanaddadanna kanema agenda katugamba naye tusooke tumalayo amannya gaffe ffenna mutumanye omwami oli ali emabegaawo ono akuli emabega teweemanyi amagwani ali wano kaso abalabi baffe abalungi abakapyaki KTV tusanyuse nnyo okuba nga tuli wano
Mutulaba. Otyo. Amanya nze Newumbe. Nze Jocelyn. Nze Florence. Wanje. Omugisu. Okolangani. Manager. Receptionist. Wololo. Toyanzege. Omwami ali tomubuuka sinyabo. Balamusizza mwenna mikwano gyaffe abala ba KTV program kapyaki John Francis Musiga gemanya ono Kingdom FM Sabo yogera erinnya manya gagweyo John Francis Musiga Farao Daniel agambye mbu Farao bana abali wano bampita Farao kiribedda okay tweyanziza njagala omwami oli okay bakuyitani otyo bakuwadde taata amanya abalabi ba kapyaki otyo nkola kyamanya okutwekumirako amanya nze Arafat Abdurazak omuntu wa wansi omuntu waki omuntu wa wansi okola kiki ekyafulu wa wansi naye nga tulabanga wa wansi okay Gundi alina kyateesa Daniel Daniel muleke tani yejja ekiteesanga muzindaalo enkola program ekijjulo ebaddewo leero mu kijjulo nkola ekyaffe ekya Kingdom FM ekiyita mu program sepulingi ate ne program yaffe eriwo kati eŋŋanzi ekyomba okola ne mukulu sente zakajobi bwekiri banna tweyanziza omulala jangu wano Salongo ovimba ki taata otyo amanya gaffe wamma sunda kuzaala balungi ojja kuyita balungi amanya go gwani ya abalabi baffe aba KTV kapyaki Daniel omuntu wawe manya gange okola ki awo wali obuzibu bagana zinagwayo okola ne nakatayi kumacha wiki okola ne nakatayi yekka kudeeka wakajja wamaye wama chechira kanve enkoto ne kanve enkoto naye chira solo sande solo sande kali waliwo omwami asigaddeyo wono wano taata amanya nze Kato otyo Kawesi kansala tokirwako abalabi baffe aba KTV nze Kato Kawesa omusajja yekka eyali akikoze kola emirimu mingi wano nze nzekka akola program gye beeta The Request Show kankubire wanje saawa 8:00 paka saawa 9 ku radio okola ki wano ku 93.0 era ne mukayimba kakensisinkano era nze nayimba gamba gwe yayogerawo timbira akatundu ke yogera kye wayimba gwe nayimba sayogera nze nayimba akatundu otya ensisinkano sanyisa akademu gumugoka wama omulabi bano nkimanyi omanyi bwobeera n'abantu omuntu nga serebu nayimba nabawamaanyi abamwetolodde baba bamupinga damu gumu nayimba bwe yogera kye yawayimba kati tebamanyi kuyimba wama nayimba bwe nti ndaba ensisinkano sanyisa jangu tunakusanyusa tweyanziza nnyo sebo webalo kinyumiza bitegedde teyanyumya mu luyimba weekend ku lunaku lw'omukaaga tulina ensisinkano be bamu ku bakozi bannaffe tetuweddeeyo tukyali bangi nnyo nnyo naye bano bebasobodde okuba nti nno babaawo okujja okuba nti nno bongereza okukikkaatiriza nina gempulidde waliwo agaguddewo nti batusasulidde tickets companies ez'enjawulo omuli Rosa Mystica Bishop David ne Pastor Cindy Kiganda tulina Peace Restaurant tulina Sally Isaac Kansala tulina Rosa Mystica wawaddeyo ki nawadde omusala gwange ogwaddi so ogw'omwaka ogujja ogulemu ticket nawadde omusala gwange ogw'omwezi ogwa anti kyoyogeddewaliwo ng'ogwadde wa mukyalawo eri abalabi bajje mu nsisinkano nawadde omusala gwange kale abalimbye kiwedde Bishop David Kiganda wamu ne Pastor Cindy Kiganda be basinze otugulya tickets enyingi waliwo bannaffe aba Rosa boyogeddeko Rosa Mystica baguze tickets bannaffe aba Rina Agrobet egayaza nabo baguze tickets mwebale nnyo mwebale ddala kati gwe mukwano gwaffe ali obuuyi obwo atwekkaanya wano mu kapyaki program ku KTV ensisinkano ya Kingdom Media kyenkana kati ogenda yingirira bwerere kubanga tickets zonna ziguliddwa. Can you imagine? You just come, you find your ticket on the door, there you come in. Nzolo oluzungu. Bano nga kisufu busufu. Kisufu? Oyina kosembye okulala ddala. Olwedini agamba atya?
ndeka bannange kakati maama naye nga ekigenda mu maaso mbadde njagala buli omu atuyitire ku bantu bajje mubasuubiza bikibe tandika ani tandika mu lulimi yita abantu nakatayi twali bale tukola kolabo ani ne musiga ne bataputa ani ne musiga mu lulimi lwammwe ne bataputa mu lunaku gy'ova oli mulungi ye maama abayo baabaati kale tugende ana abe Kamuli Iganga Budondo Idinda mwenye mumuyita Jinja Idinda Abunamwendwa ne walala bana tubenda ino tubasuubira okubaawo ku nsisinkano ng'ennaku z'omwezi 15 wiiki eno tandikiraawo kuba misinya wange tandikiraawo owaza okuwulira nti tiketi zasasuddwa zonna akasema y'okutuwa sente maama Amerika atuwadde zonna tiketi agamba esigaddeyo zonna zisasudde yogera mu lusoga yangu nze nayogera okweta abantu mwena abenamaganda abenamwendo amakoka Bupadengo mwena mwide mu nsinkano nga 15 Saturday neri kwija mbaniza mwena mwide tubeewo tusinkane bajeta nsinkano sana abantu bafaanana nnimi zaabwe tweyanziza musoka nane manya ava mu district y'Embalala tulina omukyalo ono otyo abantu baitu abakutwendeza ebirungi abakuliriza 93 katoneze na KTV kyali ntubeeta habiro byokwezi 15 okwezi kuno nikija kubakiro kya mkaga kintu kyonyeni kyali ntubeeta muije tube hamu twekare hamu tubaze twetere selfies ziwuki twefeze selfies okachogedde otya hamu na tulira hamu ija kusemererwa kuba tulire kwa hamu jaira seribe siwulidde tiketi baziguzire abatoro kati n'abanyoro kati ngabotona bali atabeta eto gwenkiwuliranga manya bajja kati abatoro kati abanyoro kati abanyankole kati cyali muijabiro okwezi 15 kutahamu kwa busabo kuba tiketi zone baziguzire so muije kutahamu kwa busa saze kuba tiketi zone zikiro bwingi baziguzire so niwe ntwenda oija bobo ita Alan omita Alan kati Alan kati jime kati gwaddako okay wewe tegese so kuvala musamlembe mulembe kulaye amakuwa gasira bakuku basenje bamama mwesi indi kutandikira kube budadiri nire kobe bulambuli niyo nise kobe bududa kana nise kobe mutufu iza kulanga kobo basigale mwesize nakyemanyire mwawulire nenge ndikubalanga kuzina kungali 15 ziti kuza kuba no China ku Christianity Focus Center yesu kuza kusanyukira nga kuduyana ninanye mu kuwulira buwuliri mu kubonabo ni kuzi TV nenyanga yikuza kudiyanira ko wonyene kwikale wonyene ku chesa neko kumanyaga neko utegere na se kutegere umanye Yesu nama na se tegere Yesu wama mwesiza na mubitiwa byenye bavuga basi kwegamba kema yaninjeri Yesu nyala nabamenye omwesiza nada nenga nabalangire obo baye nabali ano China mu Kampala baba ye nembale nabalangire mweze kube wonyene musinga nonga 15 zisinga ndinda ka brother kuku ne bamayi Abrazak nawo ali kamera tukawo Abrazak tugwaliko obudde butukute kankowole bannange mbwokiikiridde baki balundi nkiikiridde abaganda kozesa mazima Ivan Miruja Ivan Mubiru oba Ivan Mubiru mubiru kati Ivan Miruka bali so kale nkowola mwenna okwetolola Buganda yonna n'okusukka Buganda mujje mu nsisinkano yaffe eno 15 lw'omukaaga luno lwe tugendamu sanyusa kowola akatundu gyenve ye mutundu ekirinya bigo mujje nateete mwenna musobole okuba nga nkowola n'abayisiraamu ensisinkano tesosola ne radio yaffe teyawula tewali kusosola kituufu buli kimu tukwataganira wamu bannange
tegezaako omulala awulidde tegezaako tuyanzeege obudde butuwiridde mudakiika emu yalampite abalonzi bange mwenna otyo abalonzi bange mwenna ababwayise to west gyenkola nga kansala wammwe Richard awo kuli kisenta Urban Arcade kunga abantu bawo sokoleke shadow oba alali yanze mpereza n'ensonga eyo mbayita mujje musisinkano sanyu sange nakuzo mwezi 15 lunaku lw'omukaaga Richard kwa Urban Arcade kunga abantu bawo bonna Richard andi muganda wange mukulu wange wanga mukungireko abantu badde musisinkano yes center mu Urban Arcade ko olabawo mukama wange producer wange obije basajja mpologoma program sokoleke agwenga kansala webwayise nteekateeka kizotereddewo abantu okujja mu nsisinkano emmotoka ziri meka waliwo emmotoka nnya Urban Arcade ewali kisenta twazitadde ani abawandiiko bawe n'ennamba ye Richard mwennyini mugende mu Urban Arcade mubuuze Richard mukulu wange mu Urban Arcade ebwayise enamba ya Richard yeriwa kapyaki ewedde tugenda masisinkano nakoresawasezimu tubalinze mu nsisinkano tubagamba nti musire bulungi ensisinkano sanyusa ensisinkano